Frederick Kimera Luwangula wa Lugembe Muwenda Mutebi owokubiri asiimye okulabikako eri Obuganda okuggulawo empaka z'emipiira gy'amasaza ga Buganda ez'omwaka 2023 ez'omulundi ogw'e19 nga zakuggulawo n'omupiira ogugenda okubaawo ng'ennaku z'omwezi 24 June omwaka ogwa 2023. Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri era alamula Obuganda era asiimye okulabikako eri Obuganda ku Lwomukaaga luno ng'atongoza emipiira gy'amasaza 2023. Katikkiro Charles Peter Mayiga yawadde Obuganda amawulire gano n'asaba empisa okwongera okwefuga omuzannyo guno ku mitendera gyonna ate era wabeewo okwetegeka okw'omuggundu nga wanaasabye abasambi abagenda okwetaba mu mpaka zino okuwa ekitiibwa ababakulembera omuzannyo guno gusobole okutuuka ewala. Omupiira okugusamba ne gunyumira abalabi mwe abasambi mulina okwefuga, mulina okutendekebwa. Bwe bagamba nti batandika okutendeka ssaawa 2 olina okubeerawo mu kitundu, mulina okwewala omwenge, mwewala okwegadanga. Ate okwegadanga kulimu siriimu, ate Kabaka ye munyenye mu kulwanyisa siriimu. Leka gamba kubanga wakubye ggoolo akawala ne kakulimbalimba n'ogenda ne weegaddanga omupiira gujja kukulema. Ow'omu mbuga awadde obweyamo eri abavujjirizi nti Buganda yakwongera okukwatagana nabo n'abeebaza olw'okuvangayo okuwagira enteekateeka zonna ez'Obwakabaka buno obwa Buganda. Mbeebaza olw'okutegeera Obwakabaka ate n'okutegeera obuzito bwa Ssaabasajja Kabaka. N'olwekyo twagala amaanyi gaffe tugawe abavujjirizi basobole okutuuka ku bantu batunde ebyamaguzi. Oweekitiibwa Henry Kiberuse Kabembe, minisita w'ebyemizannyo mu Buganda, asinzidde ku mukolo guno n'ategeeza nti ku mulundi guno essira balitadde nnyo ku kubangula abakulembeze ba ttiimu zino okusobola okusitula omutindo gw'omupiira mu mpaka z'amasaza ga Buganda. Kino kijja kutegeeza emisomo bassebo ne bannyabo. Tokyayinza kuddukanya mupiira ono science nga tosomye. Ekyokubiri, mukama wange tugendera okuzimba omuwagizi mu mitendera 3. Tulina omuwagizi asasula 5,000 yeetaaga okulaba omutindo mu kisaawe. Olina omuwagizi nga talirinnya mu kisaawe naye ng'alina obusobozi obukwereza obukadde 40. Omuwagizi oyo yeetaaga obwerufu n'okusiimwa n'okwebazibwa nga sizoni ewedde. Olina omuwagizi muganda wange oyo afuuwa omulero ogwo. Ssentebe w'olukiiko olutegeka empaka z'amasaza Sulaiman Ssejjengo aliko by'alambise omuli n'okutegeeza nga bwe bakoze ennongoosereza mu mateeka g'empaka zino okutandika n'omwaka guno okwongera okulongoosa era waliwo ebirungo ebyongeddwamu nga bw'ayongera okunnyonnyola. Ab'amasaza kwe kulaba nga bateeka essira ku bintu bino 6. Ekisooka obutebenkevu n'ebyokwerinda eby'abawagizi, abavujjirizi, abazanyi n'ebintu byabwe byonna. Tugenda kulaba nga waliwo okulamula okutuufu okw'empaka zino. Abavujjirizi nga bakulembeddwa mu BBS Telefina, CBS Radio eya 88/8 ne 89/2, kampuni eya Airtel, Kansai oba giyite Plascon, Centenary Bank n'abalala bawaddeyo ensimbi ezisoba mu bukadde 600 okuvujjirira empaka z'omwaka guno 2023. Era nga tulowooza nti ezimu ku nsonga ssemasonga ezijja okutuusa Buganda ku ntikko ze zimu nga zino amasaza ga Buganda nga gayita mu mupiira guno. Lw'abakozi bonna, lw'abakama bange ba directors okuddamu okweyama nti mu myaka egiddako kugenda mu maaso kutuusa eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka okuwagira enteekateeka zonna ezigenderera okutuusa Buganda ku ntikko. Nabwe kityo tutwala obweyamo bwaffe tugenda kwongera okulaga amasaza butereevu ate n'enteekateeka zonna ez'okugalanga n'okukunga abantu. Ffe nga Plascon tweyamye era tukkiriza nti ebyemizannyo biyamba nnyo okulaakulanya eggwanga lyaffe. Era ntwala omukisa guno kugamba nti banka ya Centenary egenda okuvujjirira empaka z'amasaza ez'omwaka guno n'obukadde 2 obwa Uganda. Empaka zino zakuggulwawo ttiimu eyawangula omwaka oguwedde eno ng'eya Busiro era ng'eno bwakugyefuka ne ttiimu ey'essaza ly'e Mawokota era ng'empaka zino zikyatambulira wansi w'omulamwa ogw'okulwanyisa Mukenenya ng'abaami be basaale. Mark Jackson Kasule, BBS Telefina, ageesigika.